Ramadhan guno ngaffe bwe tuli wano olwaleero bashekati bano bagenda kutuyambako okubeera nga twejjukanya ebimu kwebyo ebintu ebikwatagana n'okusiiba omukyala n'okusiiba kiri kitya. Bagenda kutulambulira ebintu biyitirivu nnyo. Omulungi ali eyo nkusaba obeere mukakamu ate era obeere nga otwala akakisa kano okubeera nga owuliriza biki bye bagenda okubeera nga twejjukanyaamu nabyo. Kansookere ne ku Shekat Shamim Kabagambe tulambulireko okusiiba kw'omukyala omusiraamu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Nyabo neyanziza akakisa kano akampeeredde okubeera nti mbeera omu kwabo agenda okubeera ne bannange mu kwejjukanya ku kusiiba eri omukyala omusiraamu. Kakati omukyala omusiraamu twagala kumanya oba akkirizibwa okubeera abeere ng'asiiba. Akkirizibwa okubeera mu abo abasiiba. Nja kukozesa vasi ya Qur'ani ey''85 mu surati al-Bakara. Ekikumi kinana munya mu surati al-Bakara egamba nti a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Amakulu negaba nti abange mu abakkiriza mulalikiddwa okusiiba nga bwe kwalaalikibwa abo abaabakulembera mulyoke muyige okwekuuma. Kakati wano kiri nti oli woba oli musiraamu, omukyala ng'oli musiraamu ate ng'oli mukkiriza, eno vaasi ekukkiriza okubeera nga obalibwamu abo abagenda okusiiba nyabo. Wenneeyongerako okwo omwezi gwa Ramadhan guno y'emu ku mpagi ettaano ez'obusiraamu ng'esooka eri shahada, ey'okubiri n'eba swala, ey'okusatu n'ebeera zaka, ey'okuna omwezi gwa Ramadhan ne guyingiramu awo, ey'okutaano n'ebeera hijja. Kakati we tubanga ddala eno mpagi namba ekakata kumukkiriza nga n'omukyala mwennyini akkirizibwa no mu vaasi okubeera kasita abanga mukkiriza akkirizibwa okubeera ng'asiiba nga ate empagi namba evuddeyo wano nga ekutte ekifo kyakuna. Kitegeeza nti omukyala kasita abanga mukkiriza oli musiraamu ate oli mukkiriza nyabo okkirizibwa okubeera ng'osiiba omwezi gwa Ramadhan. Jazakallah ahsanal jaza. Okwongerezaako kati nnyo ku pointi ya Shekat Shamim kyatugambye nti bwe tutunuulira ensonga lwaki ddala Allah yatonda omuntu ku nsi kuno teyayawula kigendererwa wakati waffe n'abasajja wabula ekigendererwa ekyatutonza ffenna kiri kimu kusinza Allah. Ng'era akitulambikira bulungi mu surati Adh-Dhariyat essura eya 5 aya 5:7 ng'agamba nti a'udhu billahi minash shaitanir rajim wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nga Allah yennyini agamba nti yatonda majini n'abantu wabula lwa kusinza. So kuno nti ekimu ekiraga nti ddala omuntu alina okusinza kwe kuba nti n'okusiiba nako mwekuli. Yensonga lwaki aya Qur'ani eyo ekirambika bulungi nga sisita wange gyasomye nti yatulaalikako okusiiba ffe abakyala awamu n'abaami. Eri omukyala n'omwami ate era nga bakkiriza. Bwe tweyongerayo mu maaso kanzire ku kibuuzo ekyokubiri nga kijja eri Sister Hafsa Ayaga nti omulabi waffe omulungi ali ku BBS Terefina yonna gyali gyatulabira yandyagadde okumanya mukyala ki asaanidde okusiiba na mukyala ki atasaanidde kusiiba. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Nebaza Allah ow'ekitiibwa oyampadde chance awamu n'abatesitesi ba programu eno
okuba nti nange mbeerako nekyenambulula ku kusiiba eri abalabi ba BBS Telefayina. Mu butuufu omukyala alina okusiiba mu busiraamu nga Qur'ani bwetulambika. Yoyo omukyala nga mukulu mu myaka atuuse emyaka egy'okusiiba. Omukyala nga si mwana muto musiraamu ate mukkiriza. Oyo mukyala alina okusiiba. Ate era omukyala atalina kusiiba, kino era kitulaga mu Qur'ani ey'ekitiibwa essula ey'okubiri aya 185 Allah mwe yateekerateekera ani alina okusiiba n'atalina kusiiba k'obeere mukyala oba mwami. Agamba bw'ati a'udhu billahi minash shaitani rrajim ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kyamakulu ennaku zino ez'okusiiba mbalirire. Kale oyo mummwe aliba omulwadde oba nga ali mu lugendo. Kale oyo mummwe aliba omulwadde oba nga ali mu lugendo. Omwami olugendo alufuna n'omukyala atuukibwako olugendo. Omwami alwala n'omukyala naye asobola okulwala. Naye engeri gye tuli ku nsonga z'abakyala fekka, omukyala bw'oba oli mu lugendo tokkirizibwa kusiiba. Omukyala bw'oba oli mulwadde tokkirizibwa kusiiba. Mu busiraamu bugenda wala nnyo ne butulambululira omulwadde y'ani oyo atalina kusiiba. Omulwadde atalina kusiiba, tulina abalwadde mu babiti bingi. Mulimu abalwadde nga ddala obulwadde bwe bwa lukonvuba kwegamba butwalako akaseera okuwona oba oluusi n'obutawonera ddala kugeza nga sukaali, pressure. Ne mubeeramu omulwadde yakasiibako ennaku nga 5 oba nga kaakati tuli mu nnaku ezisembayo malaria n'amukwata oba ekirwadde ekirala kyonna talina kusiiba, alina okusigala nga amira eddagala. Ne mubeeramu abakyala nga mu butuufu bo bandibanga balaba nti si balwadde naye nga mu busiraamu bagwa wano mu aya eno eraga nti balwadde. Yoyo omukyala ali mu heive, ali mu nsonga zaffe ez'omwezi nga ffe abakyala. N'oyo omukyala ali olubuto, oyo naye abalibwa mu balwadde kuba aba munafu. N'oyo omukyala ayonsa, oyo naye agwa mu kiti ky'abalwadde. Beba abakyala nno abatalina kusiiba. Weewaawo Allah yabalambika nti beetaba talya mmere naye beetabako mu kuwa fidiya. Jazakillah okutulambululira ensonga y'omukyala akakatiddwako okusiiba oba oyo asaanidde okusiiba wamu ate era n'abo abataasaanidde kusiiba. Bwenzira ewa Sheikhat Shamim Kabagambe nga abantu banene emitendera gino bwe girambululiddwa obulungi nga tebalina kusiiba, twandyagadde otulambululire ensonga lwaki omukyala ali mu haidh oba omukyala ali mu nnaku zino eza buli mwezi tasaanidde kusiiba. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Nyabo era nja kunnyonnyola nga nsinziira era ku Qur'ani entukuvu ey'ekitiibwa Suratul Bakara chapter eba ya 2 verse 223. Chapter ya 2 aya ya 223. A'udhu billahi minash shaitani rajim. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Egamba nti era bakubuuza ebifa ku kuyita eri abakyala nga bali mu kusuulumba. Gamba nti ekyo kyakabi. Ekyo kyakabi kitegeeza nti omukyala ono ayita mu bulumi. Abakyala abasinga batuuka n'okugenda ku bitanda olw'okuba ali mu nsonga zaffe ezo. Kaakati mukyala Afisa nga watandise nga wabintunyonnyodde, omulwadde omukyala ali mu health ensonga zaffe ezo, oli mulwadde tokkirizibwa kusiiba. Ate mu Suratul Bakara era mu chapter ey'okubiri yennyini
verse 185 yo nejja nekugamba nti wa alalladhina yutwikuuna fidyatun twaamu miskin faman tatwawwa khairan fahuwa khairun lahu. Amakulu negaba naye abo abandi kusobodde mu kwewaliriza engassi kuliisa munaku. Naye oyo akola ekirungi ku lw'obuwulize, bw'oba oli muwulize ku lw'obuwulize, ekyo kyekirungi ennyo gy'ali, ekyo kyekirungi ennyo gy'ali. Kakati eno ensonga abakyala bangi nnyo abagyebuzaabulizaamu. Oli n'agamba nti ze mbeera mu nsonga zange nzize bye bagamba bo bawulira bubi, nze mbeera bulungi. Naye kakati lwaki mbeera sesiibira ngeze mu nsonga zange, sirina maanyi, nze mmalako n'ennaku zange nga ndi bulungi. Awo oba ofuuse mujeemu, awo tolina kyolina kyonna kyosanyusa eri Katonda wo. N'ekyo olwa aye nekugambye nti naye oyo akola ekirungi ku lw'obuwulize, Allah akwagalako obuwulize, ekyo kyekirungi ennyo gy'ali. N'olwekyo Sister Naima, evasi eno etulambise bulungi nti omukyala ali mu health oba mu nsonga zaffe ez'abakyala ez'omwezi takkirizibwa kusiiba kuba abalibwa mu abo abalwadde. N'okwongerezaako katono, mu butuufu gw'oyinza okuba nga weewulira nti olina amaanyi, oli bulungi nnyo, naye jjukira oba ofulumya. Omubiri guno Allah alina engeri gye yaguteekateekamu nti ye alina ensonga lwaki yakola ki, yaziyiza omukyala okusiiba ng'ali mu mbeera ezo eza health, olw'okubanga atutegeera nnyo n'okusinga ffe bwe tukola ki, bwe twetegeera. Okwongerezaako katini nti amateeka g'Obusiraamu gatulambika bulungi. Omuntu ali mu kusiiba yandisaanye yeeyisa atya, ibaada ki ezo zaakola mu kusiiba kwe. Tukitunuulira bulungi nti mu butuufu mu kusiiba abantu bayitiriza nnyo okusoma Quran. Abantu basaala nnyo mu mizikiti, mu jama, ate era swala ttaano ne ziggwayo. Tebakomaawo ne bateekako talawe, bagenda wala nnyo ne basaala ne tahajjudi, abamu gye tuyita salatul layl. Ate bw'otunuulira amateeka g'Obusiraamu, omukyala ali mu health oba ali mu nnaku zaffe ez'ekikyala, mu butuufu takwata ku Quran n'okusaala teyeetaba mu kusaala yennyabo. Hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam egamba nti ad-dini yusrun falatu asiru, nti eddiini ng'onvu nnyo kale temugikaluubirizanga. N'olwekyo tosaanye kwekaluubiriza nnyo weewaawo owulira nti olina amaanyi osiibe, ng'ate Obusiraamu bukugamba nti bw'obeera mu nsonga ezo kola bwoti ne bwoti. Tweyanziza nnyo abashekati baffe okubeera nga mulambuludde ku nsonga eyo HIV oba okulwala kw'abakyala okwa buli mwezi. Naye Shekati Hafsa, waliwo ekibuuzo kye njagala okukubuuza, ate oba oli awo n'omulabi waffe omulungi ali eyo naye ayinza okuba nga yandikyebuuziza nti abaffe bwe mbeera mu nnaku katugambe kangize zine 10 nga bwe tuli mu nnaku 10 ezisembayo mu mwezi gwa Ramadhaani, oli najja afuna akabonero ako oba najja n'atandika ennaku zeezo eza buli mwezi ez'abakyala, abaffe nzikirizibwa oba kirimu kabi ki omuntu okugamba nti kammire empeke nsobole okubeera nga ennaku zino nzimalayo bulungi nga sitaataaganyiziddwa? Subhanallah, la ilaha illallah. Mu butuufu omanyi kye tuyita okulwanyisa obutonde. Okimanyi bulungi nti buli mwezi olina okufulumya. Ye abakyala mu butuufu ebintu bino tubikole na takuwa nga aya Qur'ani bwetulya bwerambise bulungi ekwatagana n'okusiiba nti mulyoke mwekuume.
okutya Allah ddala ekikumiza empeke lwaki obadde tuzimira ebbanga eriiso osaale swala zonna omwezi guggweko lwaki ozimira mu kisiibo ssaawa zino okwo kuba kulwanyisa butonde ng'ate era Allah atulambika bulungi mu Qur'ani ey'ekitiibwa nti naye oyo akola ekirungi olw'obuwulize ekyo kyekirungi ennyo gy'ali ekyo kyekirungi ennyo gy'ali oyo akola obulungi Allah atwagalako buwulize so si bujeemu gwe weweekaka n'omira empeke nti omaleko oyinza okulowooza ofune empeera ziri ennyingi osanyuse Allah naye nga Qur'ani ekitiibwa ekirambise bulungi tubeere bawulize abanga oli gwe bagamba nti ayozezza n'ayanika mu ttaka tweyanziza nnyo okunnyonnyola okwo kati Shekati Hafsa Ayaga omulabi waffe omulungi ali eyo yandibadde oba yandyetaaze okubeera nga ateera annyonnyolwa ensonga lwaki omukyala ali olubuto ali mu abo abatakkirizibwa kusiiba. Omulabi waffe wa BBS Telefina mu butuufu omukyala ali olubuto bwe twabadde tunnyonnyola ani alina okusiiba ani atalina kusiiba twamubaze mu ttuluba ly'abantu abalwadde Allah atulambika ensonga eyo mu Surati Twaha ekwata kifo kya 3 mu Qur'ani y'ekitiibwa ng'atugamba nti wawasa Surati Luqman a'udhu billahi minash shaitani rajim ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن nti era twakuutira omuntu ku bazadde be kuba nnyina aba olubuto lwe mu bunafu ate ku bunafu nnyina aba olubuto lwe mu bunafu ate era ku bunafu eyo aya ya Allah Allah ye yatutonda ddala era yagitulambise nti ddala oba olubuto ku bunafu ate era mu bunafu ennyo n'olwekyo ogwa mu ttuluba ly'abantu abalwadde y'ensonga lwaki tolina kusiiba naye omukyala abeera enaga nedda z'olubuto terumpisa bubi mba nkyalina amaanyi gange weebale nnyo nina amaanyi gange n'oluusi malako n'olunaku ne bwe kiba si kisiibu malako n'olunaku nga sifunye kyakulya naye ate kangende mu maaso n'okusiiba aya ya Allah etugambye nti oli mulwadde oli munafu ate era oyina ekitonde kiri ekikukuliramu ekitonde kya Allah ekikukuliramu ekyo wandirowooza nti gwe weewulira bulungi naye Allah alina obuvunaanyizibwa bwakuwadde ddala ekitonde kyekyo okirabirira otya kikula bulungi abakyala oluusi bakola ekyo olw'okuba nti maybe balowooza empeera zino ezifunibwa mu kisiibo bazibatwalako oba tebazifuna olw'okuba tebeetabye mu kusiiba naye Qur'ani y'ekitiibwa wano wennyini mu aya 185 mu Surati al-Bakara nti abo Surati al-Bakara aya 185 abo abandi kusobodde mu kwewaliriza engassi kuliisa munaku naye oyo akola ekirungi ku lw'obuwulize wano kye bagamba engassi kuliisa munaku yeeyo fidiya nti gwe omukyala ali olubuto ekyo kye wandiridde ku ifutaari neddaaku n'obala nti mu butuufu bwe mbalirira ifutaari yange nsobola kukozesa 5,000 neddaaku wano bwe njibalirira era nayo osobola kukozesa 5,000 si ogwo omutwalo olunaku Allah wakisa nnyo teyatugamba nti zonna ziweeyo olw'okuba naawe ogenda kulya owa haafu yakyo kitundu kya fidiya eyo n'oddira 5,000 ezo n'osigazaawo 5 n'oziwa oyo omusiibi n'obeera nti naawe weetaba mu basiibye ate tokoma okwo weeyise mu mbeera ey'omuntu asiibye okusiiba tekitegeeza kulekawo okulya na kunywa
wabula nga bwe twagambye nti omusiibi alina okujjumbira okusoma Qur'an. Ibaadaati endala ezo zijjumbire nnyo omusiibi nga ffe sayidi y'abakyala olina okubeera nti ova ewakaawo nga we oyambadde bulungi ng'omukyala. Omusiibi olina okulaba nti esswala ozisaala ate mu budde bwazo n'ensunna zaako zonna. So nsaba nti abakyala abali olubuto mu kifo ky'okwekaka onyiize ne Allah jjumbira nnyo ibaadaati endala zino awamu n'okuliisa abo abasiibye kye tuyita fidiya. N'okwongerako kati nnyo ku ekyo nti ogenze n'okoona ku kigambo fidiya nga Qur'ani bw'ekirambulula. Bannange Allah ono nga bwe nabagambye nti atutegeera nnyo n'okusinga ffe bwe tukola ki bwe twetegeera. Mazima ddala olina ekitonde mugwo ekikukuliramu naye gwe weewulira amaanyi toyagala kulya omuntu oli akukuliramu munda aba alina okufuna ekyokukola ki ekyokulya abeere ng'akula buki bulungi bw'ojeemera oba musanvu. Bozina okwongezaako sisita Naima mutuufu kino ekintu kisisa omukyala ali olubuto febe mwe mwennyini abakyala mukimanyi nga bwe tuli wano tuli bazadde bwe tugenda ku antenatal care bakuwa amadagala g'olina okumira okusobola okufuna omusaayi. Gattako n'emmere gy'olina okulya. Emmere gy'olina okulya nti mu kaseera kali ng'ozaala omwana wovaamu omusaayi guli ogukuvaamu ng'ozadde munsonyi okwogera bino ebintu ku mpewo naye olina okubeera nga omusaayi guli ogukuvuddemu tegukugwamu gwonna. Kakati oweeteeka kusiiba bannange sincerely speaking ogenda kuddamu otya Katondawo nga n'ekitonde kye kyeyakuteekamu ekiri okukuliramu okirumya gwe mwennyini weerumya. Be bano abakyala nazaala omwana ne bakomekeza nga bagamba talina musaayi ne badduka onoonya omusaayi blood group yo tebagimanyi ne balyoka bagenda blood bank tebalina musaayi gwo n'ofa. Kale abakyala tulina okubeera nga tukozesa obuwulize. Allah atwagaliza buwulize. Tweyanziza nnyo Sister Shamim Kabagambe okubeera nga oyongedde n'olambululako ku nsonga eno, ensonga lwaki omukyala ali olubuto tasaanidde kusiiba. Kampiseewo obubaka buneeno oba okwebaza bannaffe abatulabira ku Facebook basindise obubaka obw'okwebaza kambuyitemu mangu waneeno. Asookera ddala ye Zaki Ahmad agamba nti wabula amusomesezza obusiraamu Allah abasasulemu mu musera. Abamu bagamba nti temuli basiraamu naye programu tebagivaako. Alhamdulillah thumma alhamdulillah weebale kusiima. Addako ye Sadara Khudamul Ahmadiyya Uganda agambye nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mwebale kuweereza ggwanga. Addako awo ye ayitibwa Zainab Naigaga agamba nti mothers explaining issues of Islam, mashallah, long live Jamaat Ahmadiyya, long live Lajna Ima'illah, jazakillah obubakobo. Nasemberayo ddala kaakano Mukwanga Abdul Hakim agambye nti nze nsinzidde wano mpereere mwebale nnyo okutusomesa bannange jazakallah bannyinaze. Oluvannyuma lw'obubaka obwo bannange tweyanziza mwenna abasobodde okubeera nga muweereza obubaka okuyita ku mutimbagano egy'enjawulo nga buno bwemba okubasomera obubaka okuva ku Facebook obusindikiddwa abantu nga bwe mbamenye wammanga. Bwe tweyongerayo okusinziira nti tuli mu kulambulula ensonga lwaki omukyala tasaanidde kusiiba nga bwe twabimenye wammanga. Sister Hafsa yabitumenyedde wammanga. Kakati bwe ŋŋenda eri mukyala Shamim Kabagambe omulabi waffe omulungi ali eyo yandibadde yeetaaga okumanya ensonga lwaki maama oba omukyala ayonsa naye agwa mu ttuluba lyabo abatasaanidde kusiiba. Nze nesibye nnyo ku Qur'ani eno ku nsonga eyo ey'omukyala wadde era wabeerawo okunnyonnyola okulala naye era kansooke ngendeko mu Suratul Bakara
chapter eyokubiri verse 2:34 tuli ku breastfeeding. Ensonga lwaki omukyalo oba maama ayonsa tasaanidde kusiiba yennyabo. Kakati eri 2:34 olwakadde kansoma Oluganda egamba a'udhu billahi minash shaitani rajim. Era abakazi abazadde bayonsa abaana baabwe okumala emyaka 2 emijjuvu. Ekyo kivudde mu Qur'ani. Allah ayagala omukyala ayonse omwana we okumala emyaka 2 mijjuvu. Kitegeeza gwe gwali mutuluba sister officers gye yatugambye oli mulwadde. Kuba kaakati ddala okuyonsa omwana ono kitegeeza olina okulya. Olina okubeera nga abasawo batuuka ne ku extent ennyonnyola nti omukyala yeetaaga olunaku yeetaaga calories 3 mpaka 6 okubeera nga asobola okuliisa omwana we okumuyonseza obulungi. N'ayongerako omusawo n'agamba nti weetaaga ebirungo nga proteins, iron and calcium. Ogenda bifuna otya ng'osiibye. N'omwana ono omukosa ate naye weekosa. Kuba kakati omwana ono kyali akivamu ggwe. Gwe gy'okoma omuyonsa ate nga tosiibye weekosa. Mwe tujja ebirwadde. N'olwekyo omukyala obeera oyina okubeera ng'oyonsa omwana we tokkirizibwa mbasiiba. Eri chapter eri mu Surat al-Baqara ye-185 wali nga wano bagambira nti naye oyo akola ekirungi ku lw'obuwulize ekyo kye kirungi ennyo gy'ali. Kakati gwe tojja looza mbunno kanyonse omwana ate nsiibe nze mbeere nga nayitiridde maaso ga Allah weerimbye nfune empeera zonna nziyole kumbe oli mu kujembera Mukama Katonda. Ekyo tekiriiyo wabula olinga oli gwe nagambyeko wali ayoza ate n'akola ki nayanika mu ttaka. Mufo kiwanika kuwaya ate n'ateeka mu ttaka. Toyina kyokoze. Allah akwetaagako ki buwulize. Teweerabira kusasula fidiya okubeera nga ekyo kyobeera okola ki weetaba mu abo ababeera abasiibye. Ate tekitegeeza mbu olw'okuba oyonsa omwana tosiibye kati ate gwe osigale ku layini yo eri ey'okweyisa obubi. Guno omwezi ogwa Ramadan tuba tweddaabulula. Yonsa omwana wo, labirira abasiibi, sigaza emirimu gyo ng'omukyala. Awo naye woofunira empeera yennyabo. Bwe tuba okwongereza ku ekyo katini tetwerabira nti fidi yeeno oba engaso eyo gy'owa ey'okuliisa omunaku Allah naawe akubalirako ddala ng'omuntu aba akoze eki asiibye. Nekitegeeza nti naawe weeyolera ku mpeera za Mukama Katonda. Bannange Allah atwagaliza buki bwangu so kukaluubirizibwa. Bwe tweyongerayo mu maaso Sister Hafsa Ayaga tuyamba otulambululire ensonga lwaki ate era omuntu omulwadde naye abalibwa mu abo abatasaanidde kusiiba. Mu butuufu era aya ya Qur'ani bw'ekirambise bulungi nti oyo yenna ali mu lugendo oba omulwadde talina kusiiba naye ajjulirize ennaku ezo ze yalyamu oluvannyuma ng'amaze okutereera. Katugambe mu kisiibo wasiibamu ennaku 18 ezisigadde tewasobola kuzisiiba. Ramadhani neggwako olw'obulwadde bwe wafuna mu butuufu tolina kusiiba naye oluvannyuma lw'okuwona obulungi nga ddala eddagala walimalayo weewulira nti osobola okusiiba oddamu n'osiiba. Ekirala omuntu oyo katugambe bano abali mu ndwadde ezo ezirwawo okuwona babeera ku ddagala buli kaseera. Oyo talina kwetabirako ddala mu kusiiba paka Allah lwali musuusa obulwadde obwo. Oba ndowooza abamu bagenda ddala ne ku ddaala eriva mu bulamu bw'ensi buno nga tebasiibye olw'okubanga olina okulaba nti obulamu bwo buyimirirawo. Bw'osiiba onyiiza Allah. Olina obuteetaba mu kusiiba naye abantu abamu lwaki beekaluubiriza nnyo ne batuuka ne ku ddala egamba nti
ekukontana ne Qur'an awo obudda bwe tunnyonnyola nti nina okusiiba nnemerako nina okusiiba wayonsa ali olubuto n'oyo omulwadde olagamba eddagala kandimire ku ddaaku nja kuliddamu ku ifutaali awo oba weerumya Allah yatugamba nti muwe fidiya fidiya eno abantu bagijjumbire oba bagitegeere bulungi nti ekituno Allah kyatunoonyaamu mu kusiiba si kulumwa bulumwa njala ekyo kitono nnyo sikulaga nti nsobola wabula embeera zaffe okweddaabulula kuba ekigambo Ramadan kiva mu kigambo Ramadan ekitegeeza okwokya so bw'oba nti ddala osiiba olina okwokya ebibi abantu ebibi ng'okugezanga tubeera n'obutakkanya n'abantu oba abooluganda oba abantu bonna nakunyiiza so yo kyekibi ekyo omuntu musonyiwe weewaawo omirempeke naye musonyiwe ekyo ekibi kyokye omukyala weddaabululeko embeera ze ewaka olusovaako waya oyombayomba nnyo ennyambala yaffe tennatereera nga ffe ku sayidi y'abakyala mu kwekaluubiriza kuli okunyiiza Katonda yo kyebibi bino omuntu byalabako awo obujulizi agaye nti mu butuufu ddala tuli mu kisiibo omukyala ono embeera ze nga zikyuse nnyo dani okunyiiza Allah kuba bw'onoofa olw'okusiiba olwojja kuba wesse ate ekyo kibi kinene ogenda kufa ng'oli mujeemu kibi kinene nnyo mu maaso ga Allah nsonga lwaki batukubiriza nnyo okulekayo obutasiiba tubeere ku ddagala naye tuwe fidiya okuliisa omunaku nnyo okuliisa abo abeetabye mu kusiiba ate fidiya yo ne gwogiwa toddira ate muntu mu butuufu bw'omulaba buli kimu akiyina naye ate era n'omwongera wa fidiya woosa noga nti mu butuufu wano empeera zange omuntu ajja kusiibulukuka yeebaze gamba musasulemu ekisinga okuba ekirungi n'ekyandibadde okuba ekituufu abamu gye tuwangaalira tuyinza okuba tetumanyi bantu abo nga tetubalaba ku byalo gye tuwangaalira akasenteko kabale katwale ku muzikiti omuzikiti gumanya ani asaanidde kuba gukuŋŋaanya buli omu ate gumanyi buli muntu tweyanzizza okulambulula okwo Sister Hafsa Ayaga bwe tweyongerayo mu maaso n'ekibuuzo ekiddako nga bwe tuli mu nnaku 10 ezisembayo mu Ramadhaani omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakubiriza abakkiriza okutuula itikaafu Sheikh Shamim Kabaganda itikaafu kyeki itikaafu kwe kusinza ng'okusinza okwo omuntu yeeyawula ku nsi n'abantu oba bwenkolagana nab'ewaka katugeze n'agenda mu muzikiti oba n'afuna kati kankinyonyolewe nti abasajja bagenda mu mizikiti naawe omukyala olina okubeera ng'olina akafo w'osalira mu nnyumba yo oba akafo koyinza okufuna w'osinziiriza Katonda wo nga gwe muzikiti gwo olina okubeera okole itikaafu yo wejjako ebyensi byonna kyova olaba bagamba bw'oba tosobola kubeera ng'oleka obuyambi oba ng'owulira muli tosobola kukyebeera kubeera mu itikaafu togenda kuba mu itikaafu eno itikaafu n'ekirala si farada kituufu si yabuwaze si yateeka ate si kirungi kubeera mu itikaafu omwana yalwadde n'okuba essimu omwana ali atya tokkirizibwa kitegeeza n'essimu eno oba weeyawudde ku byensi tokkirizibwa genda na ssimu osinza Katondawo okola dhikiri weegayirira osabira banno gwe mwennyini weesabira okubeera nga kwegamba osemberera nnyo Katondawo mu nnaku ezo ezisembayo kakati ye abaffe nga kankusala ekirimi omukyala akkirizibwa okutuula itikaafu omukyala omusiraamu omusiraamu akkirizibwa okukola itikaafu naye kwakwakulizo
olina okusooka n'osaba oba oli mukyala mufumbo olina okusooka n'osaba omwami wo olukusa okwewala amazambi ate n'omwami waba akukkiriza okugenda omukola itikaafu abeere ddala ng'ayogedde ekigambo kyajje ku mutima wessiri aleme kubeera ng'akola ki takuwa kuli okutya Allah nti mukyala wange asabye okola itikaafu namukkiriza ojja sobola okugumiikiriza mpaka lwendikomawo okubeera mu nsonga zaffe ziri ez'ekisenge yennyabo omukyala akkirizibwa omwana omuwala akkirizibwa naye nga afunye olukusa lwa taata we aba alina okusooka n'asaba taata we awatali buvunaanyizibwa bwa musajja oba kukkiriza kwa musajja awo obuzibu buzze kuba kati kambaleetereyo hadithi eva mu sahihi Bukhari volume 1 chapter ya 34 hadithi yennyini ya 233 kino kiva ku Amra bamuyita Amra agamba nti Hazrat Aisha radhiyallahu anha agamba nti munaku ezisembayo mu mwezi ogwa Ramadhan 10 Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagendanga mu itikaafu kati buli kumakya yamalanga okusala kumakya ng'agenda ayingira tenti ye abeere nga akola dhikiri asaba yegayirira Katonda naye waliwo omukyalo omulala wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ayitibwa Hadhrat Hafsa radhiyallahu anha yajja n'asaba olukusa okuva ewa Hadhrat Aisha radhiyallahu anha ng'amugamba nti nange njagala kukola nange nzikizibwa okukola itikaafu Hadhrat Aisha radhiyallahu anha n'amukkiriza Hazrat Hafsa radhiyallahu anha n'ateekayo tenti ye omulala ayitibwa Hazrat Zainabu bint Jahsh naye n'alaba banne nga bali mu itikaafu mwana watu ye teyasaba teyayogera na muntu yenna ye n'agenda n'ateekayo tenti bali mu itikaafu batudde itikaafu lwaki nange sigenda obudde bukera ku makya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam agenza asadde avaayo alengera obutenti ayita Hazrat Aisha amubuuza kiki ekigenda mu maaso amunnyonnyola ekintu nga we kibadde nti Hazrat Hafsa yansabye olukusa naye Hazrat Zainabu teyansabye ono n'amugamba gw'olowooza bano abantu bakikola lwa buluŋŋamu omukyala atasabye lukusa kuva wa bbaawe okugenda mu itikaafu obeera tofuuse mujeemu ekintu ekyo kyanyiza nnyo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'atuuka ku ddala eriva mu itikaafu n'agyongerayo mu mwezi gwa Shawwal ekyo kiraga ki yali ayagala kulaga nti gwe omukyala obanga eyeewaggudde be bano yagenze mu itikaafu tasabye akomyewo asanzeewo omukazi omulala n'ayaka wansabye sincerely speaking gana maka gago omusajja tulina okukikkiriza nti bannaye newankubadde ki bano abasajja balina digiri okutusinga balina eddaala Allah lye yabateekako okusinga kusinga abakyala olw'ensonga ze ze yeesigaliza gwe tulowooza nti Allah ye tamanyi ne mu butonde era otulaba mazima nga tuli banafu abasajja bano be basinga okubeera nga batusingako ne mu kutonda kwennyini Allah ng'atonda Adamu olubirizi lw'omukazi yalujja mu lwanyi omukyala yamutonda mu lubirizi lwa kiraga ki kiraga nti gwe omukyala oli lubirizi lwoli igwe omukyala olina okubeera wansi wa bbaawo olina okuwulira bbaawo ensonga yonna ebezze olina okuteesa naye weewagulambula okuba nze nayimaani yamaanyi bane yalinnye kati ze kana kacyansi kenfunye bannange kangende okole itikaafu tweyanziza okutulambululira ensonga ya itikaafu kiki na omukyala asobola okutuula itikaafu bakkirizibwa okutuula itikaafu tweyanziza okutulambululira ensonga eyo mpozi ekirala kye nerabidde okuteekako ku katini nti omukyala osobola okukola itikaafu naye ewakaawo ofuna w'osaalira ekibuuzo olw'okubanga obudde butuliridde empiiga ekibuuzo kino kyekisembayo newankubadde nga tubadde tukyalina bingi nnyo
ebyokubeera nga twejjukanyaamu nti ogenze n'ogamba nti Sister Shamimu agenze n'agamba nti omukyala olukusa alusaba okuva eri bbaawe okutuula itikaafu naye abaami baaliko wano omulundi ogumu nga basomesa ensi oba nga bejjukanya nti omuntu alina okutuula itikaafu eyo erina kukolebwa mu muzikiti abaffe bwe kirina okubeera ne ku mukyalo omusiraamu agenda okutuula itikaafu. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayogera ku bifa ku itikaafu eri omukyala ddala kifo ki ekisaanidde okutulibwamu itikaafu naddala ku saidi y'omukyala agamba nti omukazi itikaafu asaana agitulire mu kifo ekitongole awasaalirwamu mu makaage eyo hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu kino mulimu ebintu bingi bw'otuulira ewaka omwami wo muli akukkiriza naye atebenkera omutima olw'okuba omuzikiti kifo kya lukale kiyingiramu buli muntu buli omu amanyi omuzikiti gwe gye guli. Abaami batudde itikaafu ku saidi y'abaami n'abakyala batudde itikaafu ku saidi y'abakyala naye ffenna tugenda kuba tukozesa okufuna wuzu n'ebintu ebirala. Omwami ayinza okwekengera naawe kennyini oyinza obutatebenkera mutima mu nsonga eyo naye bwe tubeera ewaka waffe ebifo bye twatongola mu maka gaffe nti wano we tusaalira omukyala awo wakolera itikaafu. Ate mbutuufu nga bwe kiri nti omukyalo ono sigamba nti buli swala alina kugikwatira ku muzikiti. Allah yatuwa ekyo alhamdulillah nti omukyalo omuzikiti gwe gubeerewa waka era waliwo empeera Allah zaamwa okusukkuluma oba n'amuyinjiwaliza omukyala asaalidde waka obutafaananako n'omukyala asaalidde mu muzikiti. So itikaafu weebeera nga mu butuufu omukyala yalaalikibwa kugikolera waka. Alhamdulillah thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Bwe tugenda ku kibuuzo ekiddako awo era omukyala Hafsa Ayaga mbadde nsaba otulambululire nti bibuuzo bingi ebibadde nga biweerezebwa nga abantu bali kubuuza ku mbeera eno ey'obufumbo ne weesanga nti mulimu era baganda baffe era nga oli mukyala naye nga mu butuufu ali mu bufumbo naye obufumbo bwo nga si bwa mateeka. Amateeka otegeeza nga teyasiba nnika na mwami we naye mu kisiibo kino abasinga ate mwe barashingira oli ate nawulira nga mu butuufu ali mu kukola katugambe ekintu ekibi yakiyita kibi ate nga mu butuufu katugambe kiba kibi naye mu mbeera eyo gy'abalimu mu kisiibo ekoma mu kisiibo kyokka ye Katonda amulamula atya ku nsonga eyo kuba osanga bamu ne bagamba nti ebibuuzo bye baweereza twayawula ffe n'obuki n'obuliri omwami wange asula wano eno nze ate nsula wali mu kisiibo bwe kinagwa mugenda kuddayo musule ku kitanda kyekimu. Mazima obusiraamu busomesa ki ku nsonga eno? Ekitanda mu kisiibo mu butuufu ensonga eyo ngazi nnyo obudde buyinza obutatulala. Funza gezaako okufunza. Obusiraamu alhamdulillah thumma alhamdulillah era buli musiraamu ali eyo asaanye yeebaze okuba nti ddala musiraamu naddala ffe abakyala. Obusiraamu obutafaananako nanzikiriza ndala zonna zo yo ng'eddiini egaanira ddala obutasemberera etugamba nti la takrabu zina togezaako kusemberera togezaako n'osemberera obwenzi yadde nga tonnatuuka awo mu ebyo ate twawula obuliri ate simanyi biki ate biki togezaako n'osemberera omuntu yenna kuba tukimanyi omuzigo bwe guliraana omuliro gusaanuuka. So Katonda atwewaliza ddala nti tetugezaako okutuuka mu eyo embeera nga ddala tetuli bawoowe ne tutakoma okwo. Abantu nga bw'ogambye nti bwe babeera
mu Ramadan batuuka okwawula obuliri abamu omwami n'agamba nti ogiro ddayo kewammwe mazima balina kutya Ramadhan yokka ekibonerezo ky'obwenzi okuyigirizwa kwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwe yatulambika ekibonerezo ekyo tekikoma mu Ramadan wokka wabula kigendera ddala obulamu bwo bwonna. Awo wajjawo ekibuuzo, waliwo n'abafumbo abagamba nti ekyo ekibonerezo oba ndi muwoowe ne mukyala gundi naye natta olunaku lwe mu bugenderevu awatali nsonga nambulukufu yonna, kuba Katonda atugambye temusembereranga ekikolwa ekyo mu biseera eby'emisana. Allah alhamdulillah thumma alhamdulillah teyatukaluubiriza yatuwa kiro abantu beegazaanye, naye mu biseera eby'emisana tetukola ki? Tetusembereranga. Omuntu n'amenya ekintu ekyo oba olunaku lwe awatali nsonga yonna. Katonda yagamba nti engassi y'ekyo ekintu, eyo hadithi ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engassi yakyo kuliisa banaku 6. Ate bw'oba tokisobola engassi kusiiba ennaku 6 ez'omuddiringano. Gwe omukyala weeteekemu eryo eddaala buli mwezi olina okubreakingamu. Ate ddala onoosobola okusiiba ennaku ezo 6. Kale twewalire ddala ensonga ezo. Ekirala ekibonerezo kiri olw'obufunda bw'obudde. Omulabi wange omulungi ali ku BBS Terefayina, tubadde na bingi nnyo ebyokwejjukanya, tubadde na bingi nnyo, ebibuuzo bibadde bingi. Abakyala abanene bashekati bebadde bagenda okubeera nga abatuyamba okubeera nga balambulula, naye akadde katuliridde empiiga. Okusooka kwa byonna kaneebaze production team. Kino kyonna kyolaba okubeera nga ondaba ku screen yo eyo munnange yonna gy'oli, amaanyi gaabwe, input yaabwe. Sister Kaikara Mansula nkwebaziza nnyo, Sister Nanono Sumaya nkwebaziza nnyo. Olunaku olw'enkya nga bwe nabagambye, tiimu endala ey'abakyala egenda kubeera waneeno olw'ensonga nti olunaku lw'abamaama mu nsi yonna bagenda okujja okubeera nga boogera ebikwata ku maama mu mitendera egy'enjawulo. Nsaba Allah abakuume, embaagaliza okubeera nga atuyisa mu nnaku zino ezisigadde eza Ramadhan tuzisiibe ng'ate tukyali balamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba omwana wa Katonda osaanidde okuyitibwa nti nzuuno tumanzuuno.